Amawulire g'okufa kwa Highness Karim Al-Hussain Aga Khan IV gasaasaanye olunaku lw'eggulo. Aga Khan yafiiridde mu ggwanga lya Portugal ng'okusinziira ku nteekateeka ono waakuziikibwa mu kibuga ekikulu eky'eggwanga eryo ki Lisbon. Okusinziira ku bulombolombo bwa bano, omubiri gwe ngujja kusooka gunaazibwe oluvannyuma gussibwe mu lugoye olweru ng'akabonero akalaga nti anaaziddwako kakica yenna. Nga kino kiwedde, omugenzi ajja kusaalirwa salat al-jinaza. Ono aba alina okuziikibwa nga wayise essaawa mbale ng'amaze okusaalirwa okwewala okuddamu okufuna obukyafu bwonna obuyinza okutaataaganya ensi ye ey'okubiri eyitibwa Tahara oba emanyiddwa ng'ensi y'omwoyo. Bulijjo kimanyiddwa nga mu busiraamu bwe bataziika bantu mu keesi, kyokka ebyafaayo biraga nti jjajja w'omugenzi ng'aziikibwa mu 1957 omubiri gwe gwaziikibwa mu keesi. Era kimanyiddwa nti abakyala tebagenda magombe, kyokka era mu kuziikibwa kwe kumu kuno mukyala we nnamba 4 ye yakulemberamu abakungubazi okugenda okumuziika. Kati ekirindiriddwa lwe lunaku olukakafu ono lwagenda okuziikibwa. Mu kiseera kino yasikiziddwa mutabani we Rahim Al-Hussain Aga Khan IV. E Bulaaya balina enteekateeka ey'okwokya emirambo, kyokka kino tekikkirizibwa mu busiraamu. Omuntu alina kuziikibwa ng'omutwe gutunudde mu kibula. Jocelyn Nakibule agafeeyo ku Spark TV.